nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates CBG. Kakati nno bwe njogerera America Pope William atutte okuwooninga eri Muhoozi. Jjukira nti nno Muhoozi ebadde biyitingana okusinziira ku posts ze zazaateeka ku social media ng'abasinga nga bwe balowooza mbu tasooka zirowoozaako. Era avuddeyo General Muhoozi n'arejectinga ebyogerwa ku social media nti ateekayo ebintu apostinga mu ngeri eri unprofessionalism ku social media platforms. Avuddeyo ye n'abisambajja mu ngeri ki ng'omukwano gwange ali eyo kutegeeza nti nno teweerabira kubanga osubscribinga gwena naye katweyungako ko naawo typinga mu kigambo wansi waliwo ekigambo kiri subscribe kikoneko naye teweerabirako na mukadde gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kakati nno Uganda Chief Defence General Muhoozi Kainerugaba yeewozezzaako ku bigambibwa nti nno akozesa bubi social media platforms era ng'azikozesa mu ngeri eri unprofessional. Agamba nti nze enkozesa yange ku social media mmwe mwekka bagiraba ng'eri unprofessional naye nze ku public ba public bange nze ndaba ng'eri professional. Jeno ono yasavinga nga Senior Presidential Advisor on Special Operations CPA. Bw'atyo we yazzeemu ebigambibwa ng'ennaku z'omwezi nga 4 October 2024 n'amenyawo claims zonna ezibadde online ezibadde zigenda online activities. N'agamba nti social media platforms erina okuba nga ekolebwako official duties. Yeno Muhoozi ayongedde n'annyonnyola n'agamba nti bwe nnali nga nkyali mu kudedicating ba military careers zange nabivaako ebyokuba nga mpostinga ku social media n'emu. Agamba nze natandise okukozesa social media kugeza nga Twitter myaka 7 egiyise emabega oluvannyuma nga mmaze okulondebwa okubeera CPA. Oluvannyuma nga maze okulondebwa nga CPA ye mu kulabako agamba social media just essential tool gy'akozesa okutuukiriza emirimu gye. Era n'akkaatiriza n'agamba comments ze mu ngeri eri social mu political saako ne mu economic matters biri direct ate era biri related ku mirimu gye ku buvunaanyizibwa nga ye ofiisa bw'alina okukola nga owa CPA. Bw'atyo Muhoozi waabazeemu. Era gye n'ayongera n'adikiraringa ng'agamba nti ekifo kye kimukakatako nnyo oba kimusindiikiriza kimupushinga okwengeejinga okwetaba mu nsonga zonna eza public era ne ku social media naddala naye mwalawinga nnyo mukkiriza nnyo muwa omwagaanya okukola ebyo wammanga. Agambye nti nno okukomentinga ku nsonga zino si kyekitegeeza nti ekitegeeza kuboola mirimu. Wabula agambye kiri absolutely professional ye okuba nga apostinga ssaawa yonna akaseera konna ku social media. Muhoozi era ayongera n'agamba nti omulimu bwe guba nga gwatwalibwa ku ye ogwa Pulezidenti Museveni okuba nga ateekawo embeera y'okukakkalabya emirimu yandibadde yalonda dda authority, yandibadde takozesa platform ya social media kubanga apostinga ebintu nga bino singa omulimu ogwamulondebwa abadde tagukola
ng'agutuukiriza nga gulina okubeera. Muhoozi ng'ali ku online draw, abawagizi be ssaako n'abakkaatiriza n'abagoberezi be okugeza nga State Minister for Children and Youth Affairs Balaam yagezezaako okuba nga adifendinga genero we ng'agamba genero akozesa social media mbu strategy eyo strategic decision eri public, engeri y'okwengegingamu public. Balaam ayongerako ng'agamba nti leero omulembe guno ogwa digito abakulembeze balina okuyiga okwadoptinga communications methods eziriwo, enkola zonna ezisindika obubaka, basobole okuba nga bali connected mu public, mu bantu. Minisita agattako nti Muhoozi byapostinga amakinga sure nti ali transparency, n'ateekawo ne accountability mu mirimu gye, naddala mulembe guno oguli digito. Era yakkiriza Balaam nti decision, ekirowoozo kya genero we eky'okuba nga alivenginga social media mbu kyakusalawo era ng'ekigendererwa kyakutuukirira eri board ne audience n'okutuukiriza emirimu gye nga ye CPA. Jjukira nti nno ekibiina kino PLU Group Muhoozi kibadde n'abawagizi bangi, nabo bavuddeyo ne bagamba nti ne badifendinga mukama waabwe nga bawakana bagamba bino ebiwakana nti General byakomentinga mu ngeri eri political issues tebiri touch na Uganda na bufuzi bwa Uganda. Mu reality PLU members bamaintaininga Muhoozi posts ne bagamba mbu bafuba nnyo okulaba nga zifokasinga ku Pan-Africanism n'ekibiina kya National Resistance Movement ideologies, era nga bagamba nti ekigendererwa basobole okuba nga bengeejinga n'abavubuka n'okwadrensinga ensonga ku buli bw'enguzi n'okuba nga bakozesa bubi public resources by'ebigendererwa. Gye buvuddeko emabega tujjukira nti Muhoozi bino byonna biva ku ki yapostinze direct criticism ku ambassador wa US mu Uganda ng'amugamba nti William Pope General yamunokoddeyo okuba nga undermininga avvoola gavumenti ya Uganda ssaako ne Pulezidenti Yoweri Museveni, era Muhoozi n'atwala okuwooninga ng'agamba nti nno Uganda egenda kuba efeesinga confrontation ne USA singa ambassador ono ali mu Uganda mu buntu tavaayo n'agenda n'akola apology oba ne yeetondera mwami Yoweri Kaguta Museveni nga diplomatic behavior weeri, bw'atyo bwe yakombye kwerima Muhoozi. Bino nno yabikoze ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa social media ng'ayambalira ambassador owa US ng'amugamba singa kakutaana n'oteetondera muzeeyi waffe okumuvvoola n'okuvvoola constitution yaffe ya Uganda kagenda kujjuutuka. Bangi tujjukira bulungi nnyo nti bangi abakulembeze wano b'ebitundu ba ministries ez'enjawulo bazze bateekebwako nnatti okuva eri mu ggwanga erya America nga bateekako envumbo nga bababaaninga obutaddamu kulinnya kigere kyabwe ssaako ne famire zaabwe mu ggwanga lino erya USA nga babavunaana okwenyigira mu human rights violation, okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kaakati bino bye byavuddeko kalimwanywera okuba nga waliwo embiranyi wakati w'ekitebe n'omukulembeze wa kyambasade ekya USA ssaako ne General Muhoozi
Kayene Rugaba. Kakati ensonga tetumanyi we ziggwira, naye gwe yenna aliko busubscribinze, osharinge, okomentinge, tubeere nga tukomawo nga tugakuleetera gwe mukwano gwange aliyo eyasinziira yonna yonna gy'oli okuba nga otuwuliriza. Tubaagala nnyo, mweraba.